tiktokers current situation banyumezaaki nze newayo banyumeza tugudde cover waneeno ku neighborhood tugenda surprise ngali next house awawaawo naye tuzze ku neighbor gye tupaakinza amamotoka buli ajja gwe tuwamba nga tumukweka eno gwe tuwamba nga tumuteeka eno nsonga za surprise bannange naye ngamba nyumizaaki omugole amanyimbo ewaka mutabani we agenda kuproposingira mukyala we era obwedda yeetala bwagamba banange wano nga mutimbyemu bubi katutereze bwe tuti ye tamanyi nti byatereza bibye tamanyi nti omukolo gwatereza gugwe yamanyi aterereza proposal y'abaana sikyo naye nga tuli wano twekwese mu cover buli kimu twakitegese emmere yonna ejja weeti ku mmotoka ate ayina serebu we gwayagala ennyo crush we ani serebu we yeserebu we yagenda omukwasa ekimuli bwati kati munnange tuli wano mikolo gituwuuba twekwese ajja gwe tuwamba nga tumuyingiza yene waddako kati ayina gwali mukubira essimu nti bannange nze giro nnono nzije waka nviire abaana banyumirwe proposal yaabwe banyumirwe emikolo kati n'oyo naye gwalinza amunone tumukwese wano buli omu tumukwese kwegamba naye nga tubaagala nnyo mwenna abalabi baffe okulaba details genda ku YouTube teekamu weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one or subscribing otherwise bonadda wano ku TikTok ojaga send part 2 part 3 bigenze bitya teri agenda kuweereza just go to my YouTube channel and subscribe olindirira olaba omugole waffe kinamuyisa kiti mbadde manyi amukubidde tawulya nga twogerera mu ssimu so byebyo so we have like 10 minutes kyabike nti bwe pa surprise kyekimuyisiza